tweyanziza nnyo tweyanzenge abalaba omukutu gwaffe guno ogwa Press Times mwebale gulaikinga mwebale kusubscribinga era nsaba mukubirize n'abalala mubagazise omukutu guno mubategeeze nti waliwo omukutu oguweereza ebyafaayo bya Buganda gyevudde ne gyeraga tweyanziza nnyo tuli mu mwezi gwa kubiri omwezi guno mulungi nnyo mwekuume obulwadde bwa COVID-19 mwekuume esirimu akyaliyo mwekuume endwadde zonna Ssaabasajja atukubiriza okwekuuma ne Katikkiro atukubiriza okwekuuma ssemateeka 5 ezigenda okuteeka Buganda ku ntikko zo Ssemasonga mukuume ettaka nnyaffe bajjajjaffe baalirwanirira obo ozze mu kitiibwa kya Buganda abazirenya abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne baagala nnyo eggwanga lyabwe kwegamba Ssemasonga ez'5 era ziri mu kitiibwa kya Buganda oba okiyimba olabira ddala ng'oyimba ziri Ssemasonga 5 zirimu okwagalana zirimu ebyenkulaakulana zirimu ebintu byonna ekitiibwa kya Buganda okwagala Katonda toyinza kubeerawo nga toyagadde Katondawo ate ojoko mukwagala Katonda okwagala bazadde bo kubanga bazadde bo bebakuliikinga Katonda neteekere okutandika bakitawo nenyo kumusanga mu ekitiibwa ennaku zo zibeere nnyingi mu nsi joko mukwagala bazadde bo gyoyongera n'okwagala obuwanga bwo n'okwagala kabaka bwo oba oyagala Katonda wo ne kabaka wo olina omwagala ebyo bitambula bibiri joko mukwagala obuwanga bwo n'okwagala kabaka joko mukwagala Katonda wo n'okwagala kabaka amaanyi ayenze Bukenya Habati omusajja wa Nkobazambogo omusajja ayogera ebyafaayo bya Buganda n'ennyaffe wa Uganda twakoma nga tugamba nti nno kabaka kye yali asinga obukambwe tuze nga mbabuulira kabaka kye yali asinga obukambwe naye nga kabaka buli omu mwogerako mu ngeri ye buli kabaka yali mukambwe mu ngeri ye okusinziira ku situations ez'eŋŋanga buli muntu yalina engeri gye yeŋŋangamu ebizibu bye abamu babyeŋŋangira mu kkanisa n'agamba nze Mukama Katonda ebizibu byange bikwasiza Mukama Katonda naye waliwo ebiteetaagisa Mukama Katonda nga byetaagisa nga gwe wennyini okubyeŋŋanga nga bagamba nti awo waliwo empologoma ate nga olina okuyita ng'olina ogijjawo okufuga okukulembera kati nga mu President Museveni yagamba ofuga Uganda nyina kugenda mu nsiko n'akituukiriza President Amin yagamba ofuga Uganda nyina kukola kudita n'agikola olaba ba President Bobi Wine yagambye okufuga Uganda nyina kutegeeza abantu nsobi za Museveni era abadde alwanye paka bamubbya akalulu kati ali mu kooti kwegamba ne kabaka bali okwenywereza mu ntebe balina okukola ebintu okukola ki ebibayisaawo bawangalire mu bukulembeze kabaka Kalema kati tulabye kabaka Kalema y'omu ku baana ba Muteesa bye yali azadde yazaala abaana bangi naye omu ye yali mwanga n'afuuka kabaka bwe yafuuka kabaka olutalo lw'eddiini ne lumukola ki ne lumuggyako mu 1898 Kiweewa n'akwatako n'akulembera ennaku 72 si emyezi 2 Kiweewa yakulembera emyezi 2 abasiraamu n'agamba olaba no n'akulembera naffe twetekemu amaanyi abasiraamu ne balwanisa abanaddiini abalala ne baleeta kabaka Kalema ye kabaka omusiraamu yasooka okufuga Buganda paka nakati Kalema yaani mbagabe yali mwana wa Muteesa naye mwanga bwe yavaako Kiweewa n'akwata ne Kalema n'akulembera y'omusiraamu yasooka okulembera Obuganda yakulembera Obuganda mwaka mulamba n'ava mu 1898 Oktoba n'agenda mu 1899 ate awo ne bakomyawo mwanga naye kye kyafuula kabaka Kalema omukambwe ndikyaba yamuleetera obukambwe engeri gyali amaze okulaba obukambwe bwa mwanga ate nga n'okubeera ku ntebe olina kutta kati yalina okugyawo abalangira abamulemesa okukola ki abalangira abamulemesa okufuga obulungi yalina obbajjawo nga bakabaka bali abalala nabo battanga baganda baabwe
bakole kibafuge bulungi kali ngawe nagambye nti Muteesa ne yatta abalangira okulembera mu 1856 ne Ssuuna yatta abalangira ne Kamanya yatta igamba tewali atatta kati Kalema kye kyamufuula owettutumu ennyo kye kyamufuula omukambwe ennyo waliwo ekifo kye twayise ekitabaazi buli kabaka alina gye yattira kati nga we ngamba nti no Ssuuna yattira Kiwuunya ne nkugamba Mwanga yattira Namugongo n'abamu abafiira mu kayanja ka kabaka nga basima akayanja babattirawo abaali bebattirawo kati ne nkugamba nti Kalema ye waliwo oba ogenda ensangi ng'odda Masaka Road waliwo ekifo kye bayita Katereke kabaka Kalema yakola ekkomera we yasibira abalangira n'abambejja baali bamulemesa obukulembeze obufuzi yajja girena atandikira lwaki yatta abambejja kabaka Kalema we yakwata obukulembeze mu lutalo lw'amadiini yawulira nti n'abakyala w'ebunge nti kabaka afuga Bungereza nti mukyala Queen Victoria yamanya nti kabaka afuga Bungereza mukyala nagamba nange njina okusaddaka baki abambejja yatta abambejja bangi nnyo bawera kati ekyokulabirako omumbejja Nasolo omumbejja Kagere Lubuga wa Mwanga Nasolo Nalwoga yatta abambejja bangi nnyo sinza Babala baali bangi yatta abambejja bangi nga kitegeedde n'abakyala n'abakazi bafuuka baki basobola okufuuka bakabaka kati ensonga lwaki yatta abambejja yabatwala Katereke n'abasibira mu kkomera eyo ekkomera ly'Ekatereke nenjogerako lifaana litya wotuuka ensangi ovuga mayiro emu wakati wemu n'ebbiri okutuuka kweri ekkomera ly'Ekatereke baasimanga ekinnya kyetooloolwa nga kiringa ekisaawe naye nga basima fuuti wakati wa 4 n'ekikumi fuuti 10 ngokka obanga asima ekinnya kya ttooyi nga ne balekawo ekkubo limu entrance emu kati ng'omuntu ayinza kubuuka kinnya eyo kuba babasibiranga wakati kati ng'ekinnya ekyo kyetooloola kati nga olaba ekisaawe n'osima boundary nga yakinnya ekyokulabirako nga we mwawulira nti n'olutalo lwa Kodiwo abalasha bwe bazimba Berlin Hall kati nga we mulabye Trump wabadde azimba ekisenge ekitulwa Mexico ne gundi nga agaba Mexico bajje no ne batta nga bayita Barbarian kati bano ono yasima kinnya ekikola boundary ekinnya nga kiringa kya toy foot 10 n'omusobyo tali wakati wa foot 4 ne foot 10 obuwanvu ng'obugazi kiriko foot nga wakati wa 10 ne 15 obugazi bwakyo kati munnaye yeri yazimba ekkomera Kalema yalizimba mu mwaka gumu nga mwasibira abalangira nabana abasigadde bonna yabatiranga mu bitundu ebyenjawulo naye ekkomera lyeri yasinga okumanyika ekkomera eryo lye bayita Katereke yatiranga y'abambejja n'abalangira kati yatta abalangira bangi nnyo kabaka kye yali asinga obukambwe ekibuuzo ekyo kinene nnyo era abamu nkimanyi abasinga bwe muwulya bino ebintu mujja kunyiigira kubanga njogera mazima naye kabaka battanga era mba mugenze ebyafaayo mujja biwulira nti kabaka yatta abalangira abasukka 30 n'abambejja abasukka 20 naye mu butabo bawandikanga 40 naye Katereke awo abalangira nga 28 bakkirira ezira kumwa ekyokulabirako omulangira Goloba omulangira Walugembe omulangira Bamweyana omulangira Mawanda omulangira Kanakulya balangira bangi nnyo sinza bamenya yatta abalangira bangi nnyo abalangira kati nga omanya amanya g'abalangira kati nga kugambye nti nno Muteesa yalina abaana basoba mu 50 abasinga yabatta abasinga yabatta natta abambejja abasukka mu 2 n'abamanyika be bano beyasibya nabo be battiranga eyo abataatuuka mu kkomera be battiranga eyo naye
Kabaka Kalema yatta nnyo Omulangira Zimbe Omulangira Sekamanya yatta abalangira bangi sinza bamenya baali bangi nekyo olina okumanya obukambwe bwe bwali bwa kuzimba komera mwasibira abalangira abamu baafanga njala abamu baafanga dehydration nga tebanywa amazzi naye bakusibidde mu kinnya ekyo ekiziyiro ne kikutira mu kinnya kwegamba buli kabaka yali mukambwe mu ngeri ye buli kabaka yali mukambwe mu ngeri ye waliyo abalangira abadduka abadduka ne Muwanga waliyo abalangira abaddukira ebusujju ne babanoonya abamu ne babula waliyo abalangira abaddukira ekyaggweeyo kwegamba abalangira bonna abawonawo be badduka naye besobola okukwatako bonna yabasibira awo abamu ne bafa kuba bagenda omujjako okukomyawo Mwanga ng'akoze endagaano ne Kapiteni Lugard kubanga Mwanga ekyamudisaako kunyooma abazungu yali tayagala abazungu kati abakristaayo ne beegatta ne bagobako Mwanga ne bateekako kiweewa n'abasiraamu ne beegatta mu lutalo lw'eddiini ne baleeta Kalema ng'omusiraamu munnaabwe kati ne bagamba atono nga mukambwe ennyo kati amadiini ne geegatta ne gagenda kubanga Mwanga yali addukidde wa Tanzania ebukoba eyo n'akola ki ne beegatta n'akola endagaano ne British n'akkiriza Ibeco the Imperial British East African Company under Captain Lugard ne bakola endagaano ne balwana ne bamukomyawo ne bagoba Kabaka Kalema ne bamukomyawo mu 1889 nga tugenda mu 1889 n'akola endagaano n'akkiriza abazungu okukola ki okuddamu okufuga Uganda ne becoming a British protectorate mu 1889 naye nga Kabaka Kalema yatta nnyo yali mukambwe nnyo kati yoyo Kabaka yasembayo okutta okubeera omukambwe bakabaka mbababuulidde kuva ku Bema Musota Kabaka Tembo nyenjija ku Nakibinga omulwanyisa Muli yatta abachwezi nga alwanise Muli ne tujja ku Kayemba natabulirirwa Kayemba yasabala olw'ebbumba ne tujja ku Kyabaggu ne tujja ku Kagulute Buchwereke ne tujja ku Kamanya Semakokiro ne tujja ku Junju eyalumba Abaganda bali baddukidde ebwera ebuddukiro kwegamba bakabaka kati gwe osobola okukola comparison yo ntibobolayo buno obutambi kuva mu 1915 ku Bema Musota paka ku Kabaka Kalema Ssekabaka Kalema oba Kabaka Kalema mu 1889 osobola okukola comparison tikabaka kye yali asinga obukambwe njogedde ku bakabaka 12 nyala owerondereko nti Kabaka kye yali asinga obukambwe ani yali asinga okuwa ebibonerezo bingi ani yali asinga okutta ani yakola ekkomera njaba buli wetuba tulizzeko nja kujja mbasomera ebitabazi bakabaka bibattirangamu kali ngambye nti nno Kabojja Kiwunya onakola ekkomera kwegamba nja kujja mbabulire ebitabazi 16 bakabaka bwe battiranga Bugabe Kabaka bwati yattiranga abantu we bati Kabaka bwati yattiranga abantu we bati musigale nga mulayikinga omukutu gwaffe The Press Times mugende mu subscribe ku YouTube nsigadde ndi Bukenya Habati Petron w'ekibiina ky'Abaganda Nkobazambogo musesedendekero ya Ssaabasajja Kabaka awangaale musigale nga mulayikinga omukutu gwa Press Times